Yes, nkwaniriza gwe na followinga nawe eya subscribinga n'onyigane kale nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyigane kale. Bagita Fadi TV ijoji okunoonyeza ku basumba abasinga abatubize sente ku za account nga tezikola ki tebazijjaako ate tebateekayo. Byongedde okubanga byongeramu amaanyi. Pastor Mugerwa yomu kwabo abasumba balumiza okumanya nti balina ensimbi ku account ni esente bakola ki tebazijjaako ate tebateekayo. Tebakola ki tebajja ate tebateekayo. Oba olina okubanga withdrawinga ate nga odepositinga ku account. Bagamba nti ensimbi zalina mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira ziri mu buwumbi bwa ssente. Ziri mu buwumbi bwa ssente. Jjukira si gwe gusoose okubanga bakola ki boogera ku nsonga zino ate ng'era boogera ku Pastor Mugerwa. Omwaka guno nga gutandika gwali mwezi za Gwakutaano. Baava ne bakola ki ne boogera ku nsonga eno. Era kyakakasibwa nti poliisi yayita Pastor Mugerwa ne bakola ki ne bamusoyasoya Joji w'ebibuuzo. Yakola ki yayitibwa ne bamukola ki ne bamusoya ebibuuzo ku nsonga ya ssente ezitubidde ku akawunta ye eya banka. Abasumba bangi abalina ensimbi ezitubidde ku akawunta zaabwe eza banka era nga ne Pastor Kakande y'omu ku abo. Pastor Kakande, Pastor Mugerwa bemu kwabo nenga essira basitediseka ku Pastor Mugerwa. Bagamba nti ezizaate empitirivu nnyo n'okusingeeza banne. Bagezaako okubanga banoonyereza balabe ensimbi zino lya kituufu bazijja mu ki muzijja mu biweebwayo muzijja mu biweebwayo ebirabo oba wamini wala gye muzijja. Bagezaako okubanga banoonyereza kubanga bagamba nti ensimbi zisuse obungi. Mbagambe nti Pastor Mugerwa mwaka guno nga gutandika mwezi gwali Gwakutaano yayitibwa poliisi era bambega bamusoyasoya olw'ensimbi ezitubidde ku akawunti ye ate nga tazijja ate tateekayo. Olina okuba ati sikongo ojjayo n'okuteeka akawunti ne ba active ne bagamba nti ensimbi zitubidde eyo aludde okujjayo ate aludde okuteekayo. Abasinga byobuuza kiki buzibu ki? Ebisesinga akawunti za banka ezibaako amateeka noba toli wakujjayo ssente bw'oba olinayo obukadde bwonga 10 ati siko gyayo kale 10 oba ez'okukozesa ozirina ng'ozirinawo akiko gyayo 10 ati siko gyayo 10 ezijja eyo omale ozizzeeyo. Beera nga azi withdrawinga ozijjeyo oba omale ozizzeeyo oba si ekyo osobola okujja akakadde nomala ebbanga oba lya nnaku nga ziizo oba nnaku nga 2 nomala n'okazzaayo okugikipinga nti eri active withdrawinga ate n'odepositinga. Ebisesinga bwe zibeerayo ne zitubira eyo ebisesinga basobola n'okuzirookinga ne bazikwatirayo. Akawunti ebisesinga mba muziguddeyo mwegendereze naddala ng'olinako ensimbi empitirivu bukadde nga 2 bukadde nga 3 bukadde nga 10 oba olina okuba nkola ki olina okufa okola nga munnange akawunti yeeyo eba active. Munnange akawunti ezo bamanya esente zibeerako bw'osaba ki Pastor Mugerwa bamuyita nga balaba omusimbi gususa obungi nga gubembedde okujjukira akawunti ya banka namuwendo gwekomako okwetika ensimbi teringa zigundi zino zi mobile money kubanga Airtel money yekomako bukadde 5 kwekomako mpoziko osoga n'okola ki ne bagyongeza nibangesa okwetika obukadde nga 10 ne bagirinnyisa eddaala nira ndowooza erinawo yekoma ndowooza ku ddaala baba bagirinyisiza eddaala naye nga emanyikidde okoma ku bukadde 5 mpoziko oba osogitwa ne bakola ki ne bagirinnyisa nibangesa okwetika obukadde obuwerako. Kakati jjukira MTN yo MTN yo ndowooza yagasa okwetika obukadde 10 ndowooza MTN Airtel gye mmanyi kubanga MTN obukadde 6 bugendako n'okweyongerayo waggulu bugendako ebisinga nakigezaako ko naye njagala transferring oba nali njagala transferringa tiketi ya nnyonyi kwa MTN bukadde bwa busobola okugendako $1
dola nga 10,000 dola nga 10,000 nga nezigwamu awo wamukadde nga 6 wakadde nga 6 ziba zigendako kwe mutyendi naye kuyate bakoma ku bukadde 5 kyategeeza nti dola 15,000 tezisobola kutulako kweyate n'oba ofootya mpozi ko dola nga 10,000 mu 10 zibasobola otuulako gwe kyolina okukola bukadde nga 4 ezo ziba zikolaki eziwesobola okuba nga zikola kizituulako mbadde nkyabagamba Pastor Mugerwa okumunoonyerezaako kukyagenda mu maaso tebannaba kupowa bakyamunoonyerezaako baagala kulaba alina bizinesi zimenya amateeka zajjamu ensimbi nga yerimbise nti mu kuba nti nno nti biweebwayo ndiga ze ziwaayo ensimbi kubanga ensimbi zisusse obungi n'ekyamazima endiga zisonda essente onogwesanga atalinayo mulimu gwonna nga poliisi tawaanira bwerere nga endiga zisonda essente yawa musajja kakande yazimbye ekyaki naye ensimbi zonna ziva mu ndiga ekyo kikulagira ddala nti endiga ziwaayo essente va ku bidde bye baweerayo mu bubbo eri abateeka ku akawunti eza banka ku Centenary Diamond Trust Bank, Equity Bank, Bank Apitivu, Started Chartered Bank of Africa, Bank of Uganda, zonna gye ziri simanyanga KCB Bank, Airtel, MTN, Airtel Money, Mobile Money, kwonna bateekako essente endiga ziwaayo essente ate ng'olaba kawabeera mu kyaki wokka wennyini awo bayinza okusunda obukadde nga 10 mu lunaku kamwe mukanyagamba obwavu nga bungi naye babanga endiga kyezeekolera okusonda ensimbi endiga z'amakyaki zirina ssente kubanga ensimbi zalina Pastor Mugerwa mbu mpitirivu ziri mu buwumbi jjukira Pastor buli muntu yakyajja amala okugula ekizimbe ekyakawumbi ennansana zenyiza obutakiwakana ekyamazima endiga ziwaayo essente osanga oli ng'asooka okuwaayo obukadde 5 mbunga bagita offertory oba kyekiweebwayo oba bakiyita bukadde 5 n'abuwaayo ozannya gwe n'okuzannya tebula Pastor buli nga basinga mutadde ku bunkeke eri abawaayo ndowooza ensimbi zaabwe abagamba baagala Pentagon olw'ensonga nti pulaani gye yalaga baba baali enyirira bitya okusindikiza okuwaayo obukadde 5 obuweeyo bazimbe Pentagon ali no Bitabuse agamba ye talina wadde olw'ataano naye ng'ensonga zezo Pastor Mugerwa kyamunoonyerezaako ku nsonga za ssente ezitubidde ku akawunta ye essente nti zisusse obungi mpitirivu guno gwakubiri nga poliisi ekola ki yogera ku nsonga eyo mweraba